wanyala nabi ku bantu kirinda ku nakatondo kyendenda tatawa makondo la FM radio kukusima nabi era tukwaniriza ddala mu program yaffe nganzi program manyo obusiramu buli ku Sunday tubeera waneno okubeera tugerezeganya tusharinga tuwuliziganya ku bintu ebyenjawulo naddala mu ddiini yo ey'Obuyisiraamu. Amanya ze muganda wamwe mutabanja wamwe muzukulu wamwe Musakulu Nagwere Amiri. Tukirize tubeere nti twebaza oyo omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala yatonda gwe nakuwa obulamu nakuwa kyonna kyoyina nakuwa abakyala oboyina nakuwa abaana nakuwa ennyumba wosa nakuwa amaaso wonna gwe kyoyina gwe kyolaba nti kino sikiina kino nkirina naye waliwo atakiina. Okimanyi nti waliwo atalina maaso, okimanyi nti waliwo atalina mannyo, okimanyi nti waliwo atalina mikono. So Allah tulina kubeera nti tumwebaza okubeera nti byatukoledde byebi byasanidde okubeera nti atukolera. Ate tetulwana tetwesika kubeera nti tunoonya bye tutayina. Allah tumwebaze ebyo byatuwadde. Tetucomplaininga bye tutayina olw'okuba tumanyi kyosanidde kubeera nti oyina kuba nakyo. Si bwe kiri? Ate gwomanyi kyoyina okubeera nakyo. Nedda tokimanyi. Allah tumwebaze ku ebyo byonna byatuwadde. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Yoyo Allah atuttako ekiro n'atuzza engulu. Yes, bangi muffe kati waliwo abagendeddeyo, waliwo abafiiriddwa, waliwo afiiriddwa abaana, waliwo afiiriddwa omwagalwa omukyala, waliwo afiiriddwa maama taata. Mwena tubasaasira, tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti abagumya mwenna abafunye emisiiba egy'enjawulo munga abeere nti abatusaasirira. Buli ku Sunday tubeera waneno okugerezeganya ku nsonga ez'enjawulo. Tukwaniriza naawe ali ku mukutu gwaffe ogwa Qibla Islamic Media nti akadde kaneno tuba ne Sheikh Qassim Magombe okubeera nti atunnyonnyola ku bintu ebyenjawulo. Twatandika olugendo lwaffe olw'okubeera nti tusoma butya bwe tuteekateeka omuntu aba afudde, butya bwe tuziika, butya bwe tumwambaza, biki bye tusoma, ani agamba nti tusaalire oba tuziike, tuziika liddawa, byonna twabitunuulira era twabiraba nze naawe ne mukadde wa Sheikh Qassim Magombe. Kirungi nti waali era tugenda beera nti tumufuna abeere nti atubuulira biki kyekiddako kwolwo omulundi ogwo twalaba biki ebikolebwa ku muntu waffe era yatuyitira mu kkoneddwa kansuubire nti oyina kyewafuna. Nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 28 paako 29 tusuubira okubeera ne Dr. Adam Senjala. Yagamba nti bw'oba oyina essabo erikusumbuwa eryakulemerera wabaze mugambe omugamba mpola ne bw'omugamba awo mu lwatu sikinambuze omugambe nti dokita okuba n'olwaleero ebyawonga ebyo byonna tubijjo oluvanyuma gwe Allah mubuulire, Allah mwegayirire akusonyiwe. Naye oba oyina essabo oba oyina obuyumbayumba obuntuntu dokita tambula n'ekibiriiti byabikugirawo n'abyokya nga tomuwadde yadde ennusu yo. Kati gwe teweeyibaaza n'olowooza nti obuyumba obwo bw'oyina ewakaawo bwe butaasa bwe bukuyamba ebizibu byo bwe bukugabirira riziki mbugwagaba oluzaalo. Nedda, toyina maanyi, obwo obuyumba tebuyina maanyi, egyo emisambwa tegirina kyesobola kukola awatali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kyaba ayagadde bwe kibeera. So tusuubira Dr. Adam Senjala okubeera mu kibuga eky'Embaale. Ajja beera awo ku Masjidi Hidaya mu Australia ku saawa ya dhuhuri ku saawa 7. Dr. ajja beera mu Australia. Then ku saawa 10 ku saawa ya magharibi baada magharibi Dr. Adam ajja saalira ku Masjidi Wimu Nakaloke era imaamu n'abasiraamu ab'e Nakalokaawo Dokita musuubire ku ssaawa ezo
wanavira Dr. Deya agenda abeere nti tujja naye tudda naye wano ku mpewo eza FM program yaffe family affair tubeere nti tubeera naye tumootako naye bose tumuwulize naye era buli wana abeera information n'emisomo janjawulo njaga tubeere nti dokita tumuwe khiram tumwanirize manyo buli omumanyi yenna ate omugenyi buli wajja nga tumuwa attention tumuwuliriza ekyo kisinga obulungi ayinza obuteetaaga kintu kirala kyonna naye kasita omuwuliriza kasita omuwa amatugo kyekisinga obulungi wanaviira wano ku radio Dr. Deyo awumule bw'anaawumula kati olwo ku makya akulwokutaano kwa 29 by saawa 5:6 Dr. Jabbeera atuuse wali eri ku Masjid Nuru wagenda osomera khutba then oluvanyuma inshallah tumusuubira ku Masjid Nuru kubada magharibi kolo lunyina olunaku olwokutaano so Dr. tumuwe attention tumusuubira mu bingi bw'anaabazze tumusuubiramu tuggalirawo tudde mu phase 2 eya tukigale Qibla Islamic Media fundraising fenna tujje tubeerewo kino ekintu kyaffe ekya Qibla Islamic Media tukikwate na bwala tukikwate n'amaanyi ekintu kibeere nti kitambula tukizimbe buli ekintu bwe mukizimba nga kyali wansi waneno ne kirinnya ne mukiraba nga kikula naawe oba n'amaanyi nti nange awo ndinawo ennusu yange 10 amazama situnakulaba tukwagalira ddala ne ttiimu yonna eyawo mu Kasanvu mwebale abali mu kibuga eky'Embaale tubaagala nnyo mwebale kubeera nti muwagira bannyinaffe baganda baffe abali emitala w'amayanja abali Abu Dhabi Qatar Saudi waliwo abali mu Dubai mwebale kubeera nti muwagira bannyinaffe baganda baffe abali nakaloke mwenna tubaaniriza era tubasabira Allah tabaraka wa taala abeere nti abasasula musalamu erere mwennyinaffe mukyala we Gosaasa tukwebaza byonna byokola waliwo omusiraamu yeye waayo nagamba nti nze buli lunaku nteekako ku akaunti ya Qibla nusu 12 wallahi tukwebaza namuganda waffe bamuyita Wakida yagamba nti buli lunaku era nteekako nusu 10 era sebo tulufuna ne mwennyinaffe ateekako nusu 12 za buli lunaku tuzifuna tukwebaza tusaba Allah abeere nti akusasula musera mwirede sente zisigadde ntono kati wowe waayo naawe n'otwegattako kintu kitambule enamba essimu gy'oyinza okusaako ensimbiyo oba kuyinza okuba n'obawa amagezi n'otuwabula eri 07774 45 19 45 endala eri 0200 90 3 69 ezo namba zoyinza okukozesa njikuddiramu mpola eri 07774 45 19 45 ya AIRTEL eri 0200 90 3 69 zeze namba zoyinza okukozesa oba olina obubaka bwonna oba olina contribution gwekiteereko essaawa eno kanyinirize mukadde waffe Sheikh Qassim Abdulkhalik Magombe abeere nti atubuuzaako atuwa update biki ebibadde mu wiiki gyatambulidde biki ebibaddeyo tokwata okalimiiko tukyali naawe Bassebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okukutegeeza nti Qibla Islamic Media ekuyita mu jjuma esembayo ku Lwokutaano lw'omwezi guno ogw'omwenda ng'ennaku ssomezi 29 Septemba awo ku Masjid Nuru mu Mbaale era ng'ejjuma eno y'emu ku nteekateeka za Tukigale fundraising drive ey'okugula kamera ey'omulembe okola emirimu gy'obusiraamu katwibu w'ejjuma eno agenda
0200 904 369. Kulikayo muka break awo okubeera nti onywedde mukuku lwendo lw'amazzi. Kansuubire nti baana bajjuwakali abeneekolera emirimu gyange kati waliwo abakedde abali mu nnimiro, waliwo abali ku manda abookya neba kusange ng'oyo kyamanda oyo n'environment waliwo abakyayokya engulu nja kwogera ne natiiti environment side kiwe bwonoona environment oba obutonde bw'ensi naye abali mu kikindu bannyinaffe baganda baffe bakadde baffe muli awo mu kikindu nga mukakalabye mukola emirimu gyammwe nagamba nti gwe batonafuna ku kanyama tonalya ku kanyama genda bugenzi awe Wasumani ntunda meeting koma ku stage omugambe nti nze nsalira busaliza ennyama ye yaŋŋamba nti zamiri siina gatema nnyama otema ennyama esammuka so gugenda bugenzi omugambe nti mpa ku kanyama ngende neeriire Asumani asange bawe nkoma ku stage bukya bw'otuukawo awo mu kayembo n'omulaba ogambe nti mpa akanyama ngende neeriire she yamaze dde okubeera nti tumwaniriza era mwali mu studio najjukira nti tulina ebibuzo bingi byetwayagala okubeera nti tubyanukula ebimu twabiddamu ebimu sitwabiddamu ebimu tubyebuuza naye tetuba na ansa etwaga tubeere nti mukadde waffe Sheikh abitunnyonnyola mulimu ekibuuzo nga omuntu yalina amannyo yafa nga alina amannyo aga gold mulimu aga silver nga baamusaamu bussa omuntu waafaga amanya ago tugajjamu oba tumuleka bulesi ne tumuziika. Waliwo muganda waffe yafa nga alina ebyuma yafuna akabenje ne bamukola operation mu kigere ebyuma ebyo baamuziikiramu ate waliwo omuntu eyajja nti mwakola ensobi ate omulala najja nagamba ebyuma mumuleke kati so twagala ebyo byonna tubeere nti tumanya ki tumukola tutya n'omukyala abadde ne earring ne necklace byonna tujja beera nti tubimanya ekyomukisa omulungi nti waali katumwanirize seeka abeere nti abuuza kumuliza wa FM radio. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tugere ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti akadde kano akatuwaamu omukisa tubeere nga tukayigiramu. Amin. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sheikh. Naam. Ekibuzo kyaffe ekisooka Sheikh kigamba nsobola omuntu afudde nga ayina goldi olusi yayina amannyo nga afudde ayina ebintu ebyebbeeyi amannyo ga silver ge bamuteeka mu kamwa olusi yafa ayina accident yafuna akabenje bamuziika nga bamukola operation bamuteekamu ebyuma kikkirizibwa bwe tuba tumuziika tukola tutya tubijjamu oba tukola tutya tutandikirawo. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Singa omuntu abanga afudde wallahu a'lam nga alina ebintu ebiri foreign bodies ebintu ebitali bya mubiri gwennyini nga byalina either nga yali expensively treated yalwala oba nafuna accident naye ne bamujjanjaba expensively nekizuulibwa nga bamuteeseemu ebyuma bya bukadde na bukadde ng'era bwe nga bamuteeseemu ng'ekiseera bwe kituuka ne babijja mu bisigala bikola obanga alinamu amannyo nga bamuteekamu artificial teeth amannyo nga gali artificial obanga sigage naye nga ga gold amakulu nga ga bbeeyi obanga alina ebintu ebimuliko ku mubiri nga bya bbeeyi nga bw'olaba baganda baffe babaziika ne bamuteekako essaawa nga bagimuyisibyeko ne bamuteekamu essuuti ne bamukola batya ekibuzo kye tubuuza nti tuli mu kumuteekateeka nga twagala okumuziika tukola tutya
Ansa egamba nti one nti bwebeera nga okumugjamu ebyuma ebyo tujja kikola n'obwangu n'abakugu ba doctors bayinza okumuteeka mu theatre ne bakikola mu bwangu ne tuba ntujjamu ebyuma byaffe ebyebbeeyi ebyo nga tusobola okubeera ntukola minor surgeries ne tujjamu amannyo ago naye nga kijja kubeerawo obwangu ng'ate sinakindi nga n'omugenzi alina abantu balese ng'ate ebyo ffe tubitunuliranga emaali obusiraamu tebukkiriza ku wasting resources kyevudde olaba nti no omuntu bw'abeera nga twamuziika mu kifo naye ne tufunanga waliwo abaagala okugula ekifo ekyo baagala kuteekawo akalongooti aka radio oba ka MTN oba kaki baagala kutwamu obutitimbi bw'ensimbi oyo ffe tumugjawo awo tumusengula ne tumutwala ne tumugenda numuziika mu kifo ekirala kubanga development eyagala kujja ne batubeera ne cemetery oba graveyard oba ekijja kyaffe we tuziika naye bayinginia ne bajja ne bagamba nti n'okusinziira ku research gye tukoze abantu bano twagala kuteekawo mall obusiraamu bukkiriza entaana ezo zonna ne tuzijjawo ne tuzitwala mu kifo ekirala wano ne bateekawo mall bannyini kifo ekyo ne baganyulwa mu kifo ekyo ne generation ezikola ki ezijja so kati omuntu bw'afanga mukama mubadde mulimu amannyo naye nga ga gold bw'waba waliwo obwangu tugajjamu naddala ng'abaddeko obaolyawo n'ebbanja tugajjamu ne tuba nti tugasuubuzaamu bantu tugatunda ne gavaamu essente ne tusasula ku bbanja ekyo kikolebwa nga waliwo obuki waliwo obwangu naye wabanga obwangu tebuliiwo ng'ate nga tewaliwo na need ya resources zino kakati tumuziika obubanga kinaakaluubiriza okubeera nti tumugjamu amaki amannyo ago tumuziika nago tufuna bulungi wallahu a'lam bisawab naye ng'ekituufu kiri nti obusiraamu tebwagala kwonoona kintu kirina value nfunye bulungi mpulira jazakumullahu khair ebibuzo nina bingi ku nsonga y'omufu nviiri ki ezitakkirizibwa okuziika n'omuntu oba omuntu afudde n'enviiri tukola tutya sheikh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd omugenzi bw'afanga waliwo abantu abalabirira omulwadde kyevudde batwagala nnyo omuntu n'abantu alabirirwa n'abantu babamufaako alina kubeera nti alabirirwa ne care nga y'amaanyi naam enviiri zonna eziri ku mubiri nga gwe bw'obeera nga oli uncomfortable nga tewewulira bulungi enviiri nga ziri ku mutwe enviiri nga ziri mu nkwawa enviiri nga ziri ddawa tuadvisinga nti omulwadde yeetaagisa okubeera n'omuntu ali okumpi waliwo woosobola okujja n'osanga omuntu nga bamulabirira nga mulwadde naye ng'ebiviiri byonna byakula bulala kubanga aludde akabanga ali ku ndiri osanga agaala nga gonna gawanvu gama n'obuuza wano alina abantu abamufaako oba nedda kyevudde laba nti no obusiraamu bwagala nnyo omuntu azaala abaana abeereko n'abantu relationship ebeere ennungi ng'okyali mulamu otuuka ekiseera ng'olwadde naawe ofune abakufaako kati ebyala bino enjala zino tulina okukola kitulina zisala kati bwe kituuka ku nviiri singa omuntu aba afudde kati kitwale nti ebibaddewo naye afudde naye ng'enviiri akyazirina ekisooka bwe zibeera nga nviiri nga omugenzi afudde mwami oba mukyala bw'abanga ku bifo ebyekyama kuliko enviiri obusiraamu situbaadvisinga kuzisalako tuzirekanga bwe ziri lwaki kubanga obusiraamu tebuwa advice tebugaidinga okutunula ku bwerere bw'omugenzi ezo tuzireka naye wabeerawo enviiri eziri mu nkwawa ezo tuzijjamu eitha mukyala oba mwami bwe zibeera nviiri za ku mutwe nga za mwami ezo sina mutawaana tuyinza okuzisaniriza busaniriza ne tuzirekako bwe zibeera nga za mukyala nga ziri ku mutwe zo advice tuzisaniriza ate ne tuzisiba ne tuzisibamu ebituutwa bisatu ne tuzisindika ne zigwa emabega oba ku nkoona ne zigwe ne tuzireka tetuzijjaako bw'abeera nga mwami abadde alina ekirevu ng'ate ng'alina n'amasulubu oba enviiri eziri kumpi wano n'ennyindo ze tuyita mustachi mu luzungu ng'ate kuliko ne zino eziri ku matama zino eziri wano nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba ng'omuntu akyali mulamu nti mubeere nti mukendeeza amasulubu muleke ebirevu musobole okubeera nti mubeera baawufu
ku bantu abalala. Kakati n'omugenzi bw'aba afudde ekirevu tukireka tetukikwatako wabulagana amasulubu go tugakendeeza bwe gabanga gabadde mawanvu. So ezo enviiri ez'enjawulo ezibeera ku mubiri gw'omuntu ezimu zetusobola okuggyako n'ezimu zisobola okubeera nti tuleka. Wallahu a'lam bis-sawab. Barakallahu fikum. Seeka waliwo kino ekibuuzo, baziika omwana wange naye we baamuziika sijjukirawo wennyini entaana weeri nti yeeno siyinza gikulaga nti yeeno entaana. Wetuba tutuusa akaseera wemba tutuusa akaseera ak'okwagala okumusaalira sijjukira either namusaalira oba saamusaalira. Kati nkola ntya mukadde ako? Kikyemba nkola? Mba nkola ntya mukadde ako Sheikh? Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kati singa obeera nga walina omwana waziika oba oliawo noweerabira n'okwerabira nti olina okusaalira. Omanyi omuntu buli lwabanga afiiriddwa awunga. Kati oyinza okubeera nti watuuka ekiseera nolowooza nti osaalidde. Yes. Naye ogenda okudda in your senses later oba oliawo nga wayiseewo n'akabanga oba myaka naye ng'ojjukira nti saasaalira mwana wange. Kati okwanukula twagala kugamba nti tewaliyo mulimu omuntu gw'asobola kukola nga gukompensatinga okusaalira omugenzi. Tewali mulimu gw'osobola kukola ng'ebeera compensation oba nga ekisobola okuba nti kifaananako n'okusaalira omugenzi. Nti oba osaddaake oba okole adhikaari oba okole otya. Okusala ya maiti ebeera yennyini essala yaki y'omugenzi. Kati singa obeera nga wafiirwa noziika naye nga omwaziika tojjukirawo ng'ate nga jjukira kati bwetubanga tutiziika mulimbo toyinza kubanga gw'omala okuziika eriyo bwe baziika buli lunaku baba baziika ki? Baba baziika abagenzi mu mulimbo. Kati Allah bw'akugenda noba ntotegedde abamanyi bagamba nti ky'oba okola ojja awali graveyard oba kyetwandiise nga cemetery oba wetuziika oba limbo yaffe. Ogiteeka wakatiwo neba nti eri side neno eno yeva enjuba amakulu eno Qibla bwebeera nga eno ye Qibla eri ku ddyo oteeka wetuziika ne kubeera ku kikono amakulu ge nobeera mu makkati. Qibla nebeera eno ate wano wetuziika nebeera ku side noyimirira awo mu makkati amakulu nga gwe tolina kyomanyi wa webakola ki webaziika. Kati awo woyimirira mu makkati ago noterera bulungi nosaalira omugenzi. Byonna byojja okukola osaala esswala nga gye wandisadde nga omanyi entaana wekola ki weeri. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya naye nga byonna byoba okoze bituuka ki? Bituuka nti okoze omulimu ogw'okusabira ki? Ogw'okusaalira maiti. Waliwo enjawulo ey'okusaalira omuntu gwe neerabira noono gwe tuli muziiko essaawa eno. Waliwo enjawulo kubanga kakati ono gwe tuziika essaawa zino tolina kibuuzo nti weerabira, tolina kibuuzo nti tomanyi wooziise. Onfuna bulungi? Mpulira. Kugamba olabira ddala ng'enjawulo weeri ennene. Oli waziika dda n'okwerabira weerabira dda ne mwakola ki? Wemwaziika. Naye nga esswala ey'ono gwe weerabirawo omwaziika n'esswala ey'ono aliwo mu buliwo tewali njawulo. Temuli kyongerebwa. Tewali kyongerebwamu nti okozesa statement eno. Anti simanya ate entaana nnyingi. Anti kakati gwe okola amaloboozi ge wandikoze nga akyali awo ng'omulabako. Tewaliwo statements za njawulo zetukola. Okay. Naam, tweyanze ge Sheikh okubeera nti Allah yakutuwanga kirabo. Akaseera lumu waliwo musajja mukulu baali bagenda kwesika. Agamba sembera ku kibegabega. Tuyimirire kumukumu nga tugenda saalira maiti oluvanyuma lw'okusaala salatul asri. Anti jukira eno Uganda oluusi mu Eastern tutera saalira maiti oluvanyuma lwa asri. Kati tumala okusaala
abantu bagamba nti semberako kati ekibuuzo kyange kigamba tuyimirira tutya bwe tuba tusaalira maiti nga tuli mu swala ey'okusaalira omufu? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Okuyimirira nga tugenda kusaalira omugenzi omwami oba omukyala kibeera determined ageraageranya engeri gye tulina okuyimiriramu abeera imaamu agenda otukulembera oba omuntu yenna agenda okubeera nti abeera mu maaso newankubadde nga si imaamu naye mu kaseera ako singa obeera nga gwe kati gwe oyimiridde mu maaso gwe ogenda okukulembera okusaalira ejjanaza kati gwe tuyita imaamu mu kaseera ako. Abamanyi okuviira ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne guidance eraga nti bwe tuba tugenda kusaalira omukyala twesimba naye nga tumugabanyamu mirundi ebiri. Naam. Abeera half. Kati awali half awo we tuyimirira onfuna bulungi mpulira okwata emiranamiro nebeera side emitwe nebeera side kubanga bwe tuba tumuteese mu maaso omugenzi tumutuuza tuteekawo ejjanaza nebeera mu maaso ng'atunudde mu Qibla fene tuyimirire nemabega. Kati omukyala tuyimirira mu makkati. Naam. Tuyimirira mu makkati ge. Imaamu ayimirira mu makkati ge. Yes. Bw'abeera mwami tuyimirira mitwetwe ku mutwe wetukolaki wetuyimirira. Okay. Kati abasigadde bo imaamu aba atumalira okubeera nti ateebye wawe tulina okuyimirira nga tukolaki nga tusaalira. Kati fe ab'emabega tubeera mu zilayini. Layini ezo zibeera nga bwolaba bwe tuyimirira nga tusaala naye olw'okuba nti tusemberegana. Lwaki? Kubanga temuliimu kukutama. Kati toyinza gamba nti oba ogenda kukutama ku munno. Kati tuba twagala tusemberegana okuwaako space n'abantu abalala okubeera nti batukolaki batweyungako. Kati ekikulu kiri nti bwe tuba nga tuyimiridde nga tusaalira maiti omwami tuyimirira ku mutwe omukyala tuyimirira mu makkati ge tumwawuzaamu mirundi ebiri nyenazendi tuba tukolaki tuyimiridde mu makkati. Abasigadde eno ffe tuyimirira muki mu lines. Ate tewaliwo kyatteeka kugamba muno nti gwegenda mu maaso oli waayimiridde temuyombera awo. Ayinza okuba nga tayagala kubeera kumpi kubanga agenda kuba omugenzi amukuba empewo. Kati ayagala abeere wano mu kavuyo nga temukolaki temumutegeera. Naye nga ekirina okutegeereka n'okubeera nti tukimanya nti bw'obeera mu layini omwo ofaananako ng'asaala esswala eya bulijjo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti imaamu yateekebwawo olw'okujjulirizaako. Naam. Bw'oba nga tomanyi sswala y'omufu imaamu engeri yoli nti oli mabega wa imaamu bigenderamu awo. Okay. Naye beera mwegendereza nti bali kukola ebyo. Olina okuba nti weeyigira ebintu byo. Obusiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Obusiraamu buno nkoola abantu okuba nti babuyingira babukole naye nga nze n'abangoberedde tubikola nga tubijja ku yirimu. Kati bwe tuba tusaalira mayiti tulina kubeera na yirimu ey'ebigambo bye tusoma nga tuli mu kusaalira. Gwe obeera obezi ng'ogamba nti nze nja kubeera nga mbeera mabega. Waliwo omwami bamubuuza nti lwaki gwe bw'ojja mu muzikiti tosaalako wekka? N'agamba nti nze making sure nti ndi mabega era bwe nzija leeti noonya ani asobola okuba nga ali mu kusaala awo nensaalire mabega we. Kati otwamukolako interview nga tumugamba asome suratul Fatiha nga tagisobola. Kati ye ng'afuna wuzu n'anyirira bulungi ng'ate yeeyo n'okubeera mu swala ayagala asaale n'abalala naye nga tasaalangako yekka. Nedda ssebo mu ntaana gwe nange tugenda kubeera mu ffekka yiga ebyokukola. Wallahu a'lam bis-sawab. Allah yasinga okumanya ekituufu. Tweyaze kati kuli mukube tuti katono tukomawo. Bassebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okukutegeeza nti Qibla Islamic Media ekuyita mu jjuma esembayo ku Lwokutaano lw'omwezi guno ogw'omwenda ng'enakusomeza 29 Septemba aho ku Masjidi Noor mu Mbaale. Era ng'ejjuma eno y'emu ku nteekateeka za Tukiggale Fundraising Drive ey'okugula kamera ey'omulembe okola emirimu gy'obusiraamu. Katwibu w'ejjuma eno agenda ku to 200 904 369.
kulikayo mu bulangu bw'abakama baffe kulikirayo ddala tusaba Allah tabaraka wa taala akusasulemu obulungi teweerabira ennaku z'omwezi nga 28 tusinkane wali eri mu kibuga eky'Embale nga twaniriza mukadde waffe Dokita Adam Senjala tujabya naye ku Masjidi Hidaya Masjidi wimwe Nakaloke Bilali olo ku khutuba ku Lwokutaano kwa 29 tubeere naye wali eri ku Masjidi Nuru ebibuuzo byagendera ddala mu maaso era byenkyayina waneeno ku table naawe oba olinayo ekibuuzo nja kuwakaganya sindika mu comment section yaffe awo ekibuuzo kyakufa kya ku mufu ku muntu aba afudde ebibuuzibwa bingi naye oluusi toba nakadde kabuuza naye katukwadde platform wulira ekibuuzo kyo tujja beera nti tukyanukula ne mukadde waffe Sheikh Qassim Abdul Khaliq Magombe. Ekibuuzo ekirala kye nnina kigamba budde ki bwetakkirizibwa kubeera ntusaalira mu maiti oba omufu Sheikh tuyina ekibuuzo kye twebuuza bwe nsanga omuntu wange oba omufu oba maiti bwe nsanga nga bali mu kusaalira maiti oluusi basaddeko eraaka emu oluusi takbiira 2 bazimaze oluusi banaatera omaliriza esigaddeyo emu kikyemba nkola ntandikirawa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kakati bojja mu kusaala essala ya dhuhur n'osanga nga bali mu kusaalira maiti bo baasadde dda naye baleese maiti ku muzigiti baagala bagisaalire naye ng'ate obudde bulinga obuli ku njegoyego y'okuggwako dhuhur enaatera okukola ki okuggwako oba ku aswiri oba ku magharibi oba isha swala yonna naye ng'obudde bwa swala gy'oyagala okusaala gwe kyotannaba kusaala enaatera okukola ki okuggwako kati ate nga bali mu kusaalira maiti okola otya tugambye nti bwebanga bwe kityo bwe kiri bw'oyingirawo swala ya maiti bwe bamala ogisaala tewabeerawo kugamba nti kangisasule kubanga yeeba ekoze eki yeeba ewedde kati tukuwa amagezi nti weegatte ku swala ey'omugenzi gye bali okusaalira okube okozese ejjinja limu okukuba ebinyonyi 2 obeerewo nga bali kukola ki bali mu kusaalira mumalirize okusaalira omugenzi then oluvannyuma olyoka osaale esswalayo singa oba owuliranga bw'osaala nabo ne mumaliriza okusaalira omugenzi wajja kuba wakyaliyo kaddakiika ak'okusaala esswalayo gy'obadde tonnaba kusaala eyetteeka ku ggwe kubanga eno yakyeyagalire abantu bonna bayinza okukikola wadde nga tokoze eki tokikoze naye bw'owulira nga otuuse naye akadde k'esswala gy'oyagala okusaala kanaatera okuggwako ng'olina okutya nti bw'onadda mu kusaalira omugenzi kali akadde kayinza okuggwako katugamba nti saala esswala ekuleesa okusaala ey'etteeka eri lwaki kubanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno esswala yalaalikibwa kumukkiriza ng'erina obudde bwayo Allah bwe yakola ki bwe yassaawo ng'ate nga ne hadithi nnyingi zoogera ku muntu okubeera nti asaalira esswala mu budde nga kya bbeeyi eri gireke lwaki kubanga bangi baba bakikukoleddewo onfuna bulungi baba bakikukoleddewo naye ate eno yiyo onfuna bulungi eno yo iki eno yo yiyo kati kyobuuzizza nti nkole ntya nkuwadde option either weegatte kubasaalira maiti mumalirize nabo oluvannyuma osaale esswalayo singa olaba nga waliwo akadde akanaba kasigaddewo okubeera nti osaala naye obanga olinamu okutya nti nyiza okubeera wano mu kusaalira maiti esswala eno eya dhuhuri akadde kayo ne kanzigwako oba aka magharibi kakati tukugamba nti no saala esswala eya farada eyiyo oleke eno eyaki ey'okusaalira omugenzi kubanga yo abantu abalala bayinza okuba nga bakikola kye bakikola ate ng'eno yo tebayinza kugikusaalirawo wallahu alam bisawab. Ate bwe nsanga ng'omaze otwala takbiira 2-3 wasigaddeyo 2 era ogyegattako ne mumaliriza ne imaamu yo nga bwetalina compensation gwe weegattirawo awo mu takbiira ey'okubiri awo oba ey'okusatu awo
ne mumaliriza nabo. Kati Imam bw'agamba nti assalamu alaikum ku ludda olwa-ddyo n'agamba ne ku ludda olwa-kkono nti assalamu alaikum, gwe bw'otagamba nti kati ye abadde bamaze dda okubeera nti bagira kati nange kanneeyongere ndeete takbiira eyasoose ne takbiira ey'okubiri. Mutoleramu awo salaamu. Toleramu awo salaamu. Imam aba akumaliddewo. Then nafiira omuntu wange naye omuntu waffe oyo teyafiira wano. Butya bwe tusaalira maiti oba omuntu afudde ataliiwo afiiridde katugeze South Africa, Sudaani, afiiridde Kampala, naye ffe nze mbeera wano eno mu Busoga wano Ejjinja Ekamuli oba mbeera Lusiyire Soroti, nsaalira ntya maiti etaliiwo? Naam, singa omuntu aba afudde naye nga ali mu kifo kirala oba ali Bunaayira oba ali Liddawa, tubuuza ekibuuzo nti tusobola okusaalirako maiti etaliiwo, omugenzi ataliiwo tuyinza omumusaalira? Naam, kikkirizibwa. Jjukira bulungi nti lumu Najjash bw'afa, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'afuna information, yagamba basahaba mweteeketeeke, ne bafuluma ebweru ne bayimirira mu layini, n'abasaaza esswala gye bayita salatul janaiz al-ghaib, esswala ey'omugenzi ataliiwo, ne bamusaalira. Kati awo abamanyi we bakijja nti singa omuntu aba afudde naye ng'abadde alinako akakwate ng'alinako contribution gy'akoze ku Busiraamu, bw'abanga taliiwo awo tumusaalira. Kati ekibuuzo kibuuzibwa nti buli aba afudde nga taliiwo ne tuzuula nti taliiwo tumusaalira? Abamanyi abamu bagamba nti no, nti omuntu yekka gwe tusobola okubeera nga tusaalira nga taliiwo, tulina kukola research tukakase, twogeraganyeko n'abantu abeeri tugikakase nti tebaamusaalidde, tulyoke tumukole ki? Tumusaalire. Lwaki? Kubanga salatul janaiz, okusaalira omugenzi, esswala eyo bagiyita fardhu kifaya, nti group eya community mu bantu ab'enjawulo bwe baba bamusaalidde ffe kiba kitukoze eki? Kituvuddeko. Onfuna bulungi? Naye bwe tukizuula nti baamusaalidde tewaliwo bwetaavu bwa kumukola ki? Bwa kumusaalira. Onfuna bulungi? Naye ate tewaliwo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yasaalira Najjash nti kikoma ku ye yekka, olw'ensonga nti Nabbi ebintu bye yakola byalinga kutusomesa ffe. Kale ekyokulabirako nga bwe twafiirwa Eid Amin Dada, wano waliwo announcement balangirira mu ggwanga nti tusaalire Idi Amin Dada we yakola ki? Bwe yafa salatul ghaib. Onfuna bulungi? Ekyo kyakolebwa, kiba kitegeeza nti kyakolebwa nga Nabbi bwe yakola ku Najjashi. Salatul ghaib kitegeeza essala y'omuntu ataliiwo awo, omugenzi nga taliiwo awo we mukikola ki? We muli. Onfuna bulungi? Kakati ekyo eggwanga lyakikola nga Nabbi bwe yakola kwani? Ku Najjashi. Kakati mu bufunze nti omuntu singa abanga afudde naye nga taliiwo awo, tusobola okubeera nga tumusaalira nga tuli eno, nga situnonooleza oba bamusaalidde oba tebamukoze eki? Tebamusaalidde, olw'empeera ze tukola ki? Olw'empeera ze tufunamu n'obujulizi bwe tufunye ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-sawab. Ekibuuzo ekirala Sheikh kigamba omukyala naye akkirizibwa okusaalira omufu, yasaala atya? Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Okusaalira mayiti kiri kimu ku bintu ebya ibaada. Mu Busiraamu essuura eya 33 aya eya 35 suratul Ahzab aya eya 35 ennyonnyola ng'eraga abantu abakola ibaada naye nga Allah alanga abakyala n'abaami. Abakyala n'abaami n'amaliriza ng'agamba nti abo bonna Allah yabateekateekera empeera ennene. Kati ku kikolwa ekya ibaada tewaliiwo specification nti omwami akola kino, omukyala yakola kino, tukola byonna. Onfuna bulungi? Era omukyala akkirizibwa okubeera nti abeerawo mu kusaalira omugenzi. Lwaki? Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa omuntu abeerawo nga bali mu kuteekateeka maiti mpaka n'abeerawo ne bamusaalira, ate n'abeera present mpaka ne baziika, afuna qiraatu 2. Kaakati si mwami si mukyala. Omukyala naye abikola ki? Abeeramu. Ekyenjawulo kiri nti omukyala bwe tuba tumaze okusaalira maiti ate tagoberera group
egenda okuziika paka ku ntaana. Kyekyenjawulo ekirimu. Naye ate abeerawo mpaka bwe bamaliriza okuziika afune qiraatu ziri 2. Ekyokusatu nti omukyala talambuula ntaana. Naam? Yes. Naye sikitegeeza nti talina kumanya nti baziika fulani mu kifo fulani. Lwaki? Olw'obunafunafu obubeerawo n'obubenje obusobola okujja nga bujja ku sayidi ya mukyala oba nga luva ku sayidi y'omukyala. Abakyala kimanyibwa bwe tuba tuzze mu African setting, abakyala balina ebizibu byabwe, banafunafu emitima gyabwe minafu. Kati sitwagala ne bakosebwa, twagala ne tubakuuma nga bakyali soba. Nfuna bulungi? Bwe tuba tuyimirira n'abakyala nga tugenda kusaalira, bo babeera mabega, bayimirire mabega, tebayimirire eno mu maaso. Sitwagala ne batambula n'abasajja wano olw'ensonga nti Obusiraamu tebukkiriza free mixing. Abakyala okuba nti beetabika n'abaami. Kubanga bwe tuba tugenda toyinza gamba nti abakyala mutambulire wano, abaami mutambulire wano. Kati kyebudde twagadde abaami bokka bwe baba bakola ki? Be baba bagenda. Naye singa abakyala bokka be babanga be bali mu eri eyo, kati ate kiba kyanjawulo. Bo bokka basaalira ate bokka ne baziika. Era n'okugenda ku ntaana bagenda. Lwaki? Kubanga be baliwo bokka. Naye ekyo sikisangika wallahu a'lam. Then Sheikh, nsoberwa maama wange musiraamu, ffenna batuzaala tuli basiraamu, naye akaseera katuuka nze eddiini y'obusiraamu nenjivaamu. Maama bw'afa kyabbe eki kye nsobola omukolera? Nsobola omusaalira? Yewe mba musabira oba omusaalira musabira ntya maama wange? Olw'okuba sirina kirabo kirala kye nsobola kuwa maama wange, naye kiki nsobola omukolera? Musaalira ntya maama wange wemba nti waba afudde, avudde mu bulamu bw'ensi? Bw'abanga afudde nga mutabanyi we yakyuka eddiini, ne bw'olikola otya bw'ojja mu sharia tetulina kye tukuwaako ku mugenzi, kubanga mwawukanya eddiini. Kaakati gwe okusabira maama wo, kozesa akamwa osabire maama wo, naye okugamba nti ojja kwegatta mu swala tolina bwe weegatta kubanga tolina wuzu. Shahada wagisuula, tolina ngeri gy'osobola kuyimirira n'osaala. Obukwakkuliza obutuukiriza omuntu okubeera nti abeera naffe alina kubeera nga ekisookera ddala alina kuba musiraamu. Kati bw'obeera nga toli musiraamu tolina ngeri gy'osobola kusaalamu, wadde nga wali obimanyi n'olitadda n'ovaako. Kati ate gwe oli mubi nnyo, obusiraamu bulagira n'okubeera nti bakuggyako ensingo. Era kati mu bufunze tolabikira nawo ng'osaalimbirawo, ate tobuulira n'abantu nti ze bannayinza obusiraamu nabo vaamu kubanga ojja kufuna obuzibu. Wallahu a'lam bis-sawab. Tweyanzege. Waliwo kinene kye twebuuza Sheikh nti ebivudde ku mufu, ebikyafu, waste ezo, amazzi, waliwo specific area wawe tubisaawa, waliwo yetugamba nti amazzi ago ge mufumbisa piraawo ne mulyoka mugabira abantu n'alyoka awomera abantu. Waste ezo ziddawa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ennaku zino tulina kye bayita modern system ey'okunaza maiti. Tulina kibaafu kyaffe ne tubeera n'akatanda ketunaalizaako maiti. Abamu balina emizikiti egy'enjawulo baakolanga mochare oba we tuteeka maiti we tunaaliza n'okunaaliza, nga bamunaaliza ku kisementi wansi ne bateekawo bucket ng'amazzi gava ku kisementi ne gakkirira mu bucket. Waliwo ebibaafu bye bakola batera kukola mu garage, bwe tuba tunaazizza amazzi ago n'ebikyafu byonna bigenda mu bucket eyo. Tukozesa gloves ez'enjawulo, tukozesa obugoye obw'enjawulo, tukozesa n'engoye okubeera nti tukawusha omugenzi. Bwe tuba tumaze okunaaza omugenzi ne tumugjawo tumunaaliza ne tumuteeka wali, engoye zonna ze tukozesezza tuzipreservinga ne tuzinaaza ne ziddamu ne zikozesebwa n'abantu ab'amaka oba omuntu gwe tuba twagadde okukola ki? Okuwa. Amazzi agaba gavuddemu tugenda ne tunoonya awabeera kazambi we tusuula. Bwe tuba nga situlina tusima ekinnya, ekinnya ekiwererako ddala ne tuyiwamu ebikyafu ebyo, kubanga bino bibeera biki? Bibeera bikyafu. Tebinaawo kakwate konna
oba ntubitereke bulungi oba ntubiyo mu kifo ekyenjawulo nedda oyo abakasasiro ffe gwe tuba twagalako tuba twagala mugenzi anyirire nga naawe bw'onaaba bw'oba onaabye mu kisaagaate amazzi g'oba onaabiddeko galagawa waliwo channel drainage engeri gye bagiteekateekamu amazzi gwekola kibwe gayita kati ono omugenzi olw'okuba ntasobola kgenda mu kisaagaate kati ffe abafuuka abateekateeka ekisaagaate kiririddawa amazzi agetugayiwa buyite waliwo kakwate konna tewaliwo kakwakulizo konna naye abantu abamu bamanyi mbu amazzi ge tukozesa okunaaza maiti mbu tugakekenula ne tugasengejja ne tufumbisa piraawo ekyo si kituufu olw'ensonga ekyo kiba kivumo ku busiraamu wa iyaaka era tukwekeza okuba nti ebigambo ebyo biyisa mu kamwa ng'olina gw'obibuulira kubanga tolina bujulizi ffe bwe tuba tunaaza wano maiti baba bali mu kufumba piraawo kakati bakuuma amazzi ge tulina okunaalizaako maiti balyoke bafumba piraawo ng'ate nga nabana abali okuzinaaza maiti basanga piraawo ng'ayidde kati ekibeera kivumo naye nga tusaba Allah asaasire abatera okuvuma baba tebamanyi naam era Allah abasonyiwe nabo kityo bwe tukola ebintu byo tuba tumaze okubeera ntunaalirako omugenzi tweyanze ge mukadde waffe nze agenda okunaaza omufu sheekhe ndina kubeera na wuuzu ndina kubeera ne wuuzu ndyoke naaze omufu maiti. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Omuntu ekigambo swala erina obukwakkulizo bwayo okuba nti etuuka. Kati kasita tugambye nti nno swala y'omugenzi kiba kitegeeza mu kigambo swala. Omuntu ateekwa buteekwa okubeera nti alina wuzu. Swala eyo eryeko etuuke. Bw'oba tolina wuzu tosaalira. Lwaki? Kubanga tejja kutuuka. Kiki osobola okukola? Bw'oba bali mu kusaalira naye nga tolina wuzu yanguwa ogifune. Bw'obanga ogenda okumaliriza okufuna nga bamaze dda okusaalira then kati kola tayammumu osaalire. Naye tosaala nga tolina wuzu kubanga obusiraamu bwakuwa opportunity engeri yonna gy'osobola okubeera nti weetukuzaamu newankubadde nga tokozeseza mazzi. Wallahu a'lam bis-sawab. Then shehe ekirala kye nnina ekibuuzo nti bukwakulizo ki qualities ki ez'omuntu asaanidde okubeera nti asaalira omufu biki byenna okubeera nabyo ndyoke nqualifying mu kusaalira salatul janaiz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ebintu byolina okubeera nti obeera nabyo nga tonnaba kuba nti osaalira maiti tukugamba nti nno weeteekateeka nga bw'osaala esswala eza bulijjo byolina okubeera nti oteeka mu consideration byolina okubeera nti olondoola okumanya bukya bw'oli byokola naye okubeera nti ogenda kusaalira ki maiti. Ekisookera ddala olina okukizuula nti gwe kennyini oli musiraamu. Ekyokubiri olina okumanya nti olina amagezi. Ekyokusatu olina okumanya nti oli mulamu. Ekyokuna olina okumanya nti w'oyimiridde maiti etunudde mu Qibla. Era olina okukimanya nti w'oyimiridde imaamu ali okukusaaza ayimiridde wakati w'omukyala gwe tugenda okubeera nti tusaalira so si kuyimirira emirannamiro oba bigere webiri. Oteekwa okumanya nti omwami bamuyimiriddeko ku mutwe ate olina okumanya nti we muli awo muli wantu nga wali clean obanga wayonjo omuyimiridde okubeera nti musaalira omugenzi. Ate mulina okumanya nti obudde bwe muli okusaaliramu budde butuufu mulina okubeera nti mubulondoola. Ate olina kubeera nti olina yirimu gwe kennyini olina yirimu. Olina okumanya nti wano takbira esooka boogererawo kino, takbira eyokubiri boogererawo kino, takbira eyokusatu boogererawo kino, takbira eyokuna yoogererawo kino. Wabula tojja buzzi ng'olinga azze kulambula bulambuzi. Ebyo byonna olina okubiteeka mu nkola omanye nti engoye z'oyambadde zirimu wuzu. Abantu bangi nnyo tulina baganda baffe ababeebaaji agaana n'okusaala esswala zonna nga kugamba nti empale eno temuli wuzu. Nja kumala kuddayo waka ndyoke nfune empale omuli wuzu. Kati esswala zonna azimaliriza tazisadde. Kati naawe olina okumanya nti engoye z'oyambadde zirimu wuzu, omubiri gwo gulina kubeera nti gulimu wuzu, ekifo ky'ogenda okusaaliramu kirina kubanga kirimu wuzu, n'obwongo bwo butebenkeze obeere nga buconcentratinze mu kusaalira omugenzi. Kyaga kwefaananyikizaako kiri eri nti biki bye nina okubeera nabyo nze agenda okunaaza omufu oba agenda okunaaza maiti sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bw'obanga ogenda kusaalira ogenda kunaaza maiti
tugambe nti no one bwe kuggwe biki by'olina okubeera nabyo ekisookera ddala olina kumakinga sure nti waliwo enniya ennungi ey'okunaaza mayiti ekyokubiri olina okubeera n'emmizi emmizi kitegeeza okubeera nti bwe waba waliwo ky'olabye ku mugenzi tojja kyogera bw'obanga ekyo tokirina togenda kusaalira mayiti ekyokusatu olina okubeera ng'olina gadgets gears, protective gears ebintu ebikukuuma okubeera nti tofuna kabenje ng'onaaza mayiti either olina gloves oba olina obuveera obusobola okubeera nti bukukugira okubeera nti okwata ku mayiti direct olina kubeera ng'olina yirimu enaaza onfuna bulungi olina kubanga olina yirimu ekola ki enaaza olina kubanga waliwo engoye ezogenda okukozesa mu kukola ki mu kukaza mayiti olina kubeera nga muteeseteese omusaala omunaateekawo omugenzi nga mukola ki nga munaaza walina kubeerawo amazzi nga mangi nga gawera ge musobola okubeera nti mukozesa mulina okubeerako n'amazzi nga galimu olwokyayokya oba agokya kubayambako okubeera nti mayiti eno singa ebanga tegonze musobola okubeera nti mukozesa amazzi ago okubeera nti mugonza mayiti mulina kubeera ne perfume abayambeko okubeera nti mukola akawoowo nga muli mukunaaza ki muli kunaaza mayiti tubeera ne sabbuuni gwe tukozesa tubeera n'obugoyegoye bwe tusobola okukozesa tubeera ne pamba abeera awo okutuyambako okubeera nti bwe tuba tumaze okunaaza mayiti tuteeka mu kutu ne mu nnyindo buli awali opening yonna gye tusuubira nti eyinza okubeera nti efulumya naye mu bifo ebyekyama emanju ebifo ebifulumya kazambi tuteekayo pamba okusobola okubeera nga tukuuma mayiti yaffe nga nnyonjo biki byotalina kubeera nabyo tubyogeddeko nti bw'obanga tolina bino bye twogedde opposite yabyo ntuufu tolina kubeera nabyo ebibuuzo omuwuliza ayinza ogamba nti ate ebibuuzo bibuuza byonna biweddeyo saagala obuuze nga tolina kibuuzo njagala seekanze mukwebuuliza ebibuuzo okuba ku kyasomesa buli we njagala omubuuza ngamba ojja kitwala wali eri ekino eno njagala seeka ompabulemu nti budde ki obutakkirizibwa kubeera nti tusaaliramu mayiti bisimillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baad obudde obutakkirizibwa kusaaliramu mayiti omugenzi bwe budde era bw'otalina kusaaliramu essole za bulijjo essole eza bulijjo zirina obudde bw'otalina kusaaliramu n'okusaalira mayiti nakwo bwe budde bwennyini bwe tukozesa obutakola kyo butasaaliramu ekyenjawulo kiri nti tuyinza okusaalira mayiti ng'obudde bugenderedde ng'ate nga tekiri advisable ku ssole zino eza bulijjo ekyokulabirako olusola ya asiri erina obudde nga buwanvu kati tukkirizibwa okusaalira omugenzi ng'obudde bugenderedde oluvannyuma lwa asiri nga budde bugenderedde kikkirizibwa kyevudde olaba nti nno ebufumbo ffe twatwala sunna eyo nti kikkirizibwa tusaalira kumpi ssaawa 12 nga zigenda mu emu era oli agenda okuziika ewaffe amanya nti abo sijja nakkeera bajja kusiziika 12 eyo ebintu bingi nnyo bagenze batulondoola naye tusaba Allah atusaasire tukyuseemu naye ng'enkola yaffe eyo si nkola ntuufu naye bwe tubanga tugenda kusaalira sitwagala nnyo kusaalira mayiti mu kaseera awo ng'enjuba egwa ne tuba nti okusaalira mayiti kukwasaganye n'enjuba okugwa wakiri bwe tubanga tugenda kusaalira ng'enjuba egwa tugirekera ddala n'egwa then ne tusaalira onfuna bulungi ate obudde bwe bubeera nga twabadde twagadde tusaalire mayiti nga sinasaalira dhuhuri ne tusaalira tusobola okusaalira awo mu kaseera ako naye ng'enjuba eri wakati wakati ow'eggulu awo tetusaalirawo okuggyako nga eri mabega obanga etandise okusoola oba eva wakati lwaki kubanga sitwagala kukola kikolwa kigamba nti nno ekiba kitegeeza nti nno kati tusinzizza njuba nga seera ako enjuba ng'evaayo ku makya tusobola okusaalira mayiti oluvannyuma lwa fajiri wadde ng'obudde bugenderedde naye ate ng'enjuba yakavaayo bwet awo tetusaalirawo
tetusalirawo Maiti. Lwaki? Kubanga kiba kiringa abagamba nti tusinza okuvaayo kw'enjuba tugirekera ddala kati olwo tuba twabaye dokita tugirekera ddala neviirayo ddala ekigero ky'effumu basi kati natuloka tukola ki tusaalira Maiti. Naba kityo obudde obwo tebutukkirizibwa naye bwe tubanga tusaalira omugenzi tulondoola ne tulaba mpaka akadde akatakkirizibwa ne kagwako then tusalira ki ne tusalira Maiti. Era bw'obeera ng'oli mubamu ku bantu oba imaamu oba oli mu eriya eyo nga gwa ategeera muwekka ebyo birondoole bwe bityo bikola ki bwe bityo bwe biri. Wallahu a'lam bis-sawab. Allah yasinga okumanya ekituufu. Ebibuuzo ebirala ebitabuuzibwa kyemmanyi waliwo ali eyo ebweru ng'alina ekibuuzo kye twandikuweera chance wano eno wennyini wetusobola okuweera chance tubeere nti otwegattako era twegatteko tubeere nti tweyongera okumanya eddiini yaffe tokwata kukalimiko share kyagendera ddala mu maaso. Twagadde okumanya ekibuuzo nti omuntu bwe tubanga tumaze okusaalira Maiti tukkirizibwa okulomba edduwa. Abantu bangi nnyo bakuba edduwa. Omuntu omugenzi bw'abanga amaze okufa bane tugenda kulomba edduwa abantu ne bagikuba. Ekibuuzo tukkirizibwa okulomba edduwa okusaba edduwa nga tumaze okuziika omugenzi. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ekigambo okulomba edduwa oba okusaba edduwa nga tumaze okuziika omugenzi tekiri mu bwa haramu. Naam. Yes. Nga tumaze okumuziika. Lwaki? Tusabire ku mugenzi naffe twesabireko kubanga tteeka okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'an y'ekitiibwa nti waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Edduwa tegaana. Naam. Edduwa tekola ki? Tegaana nga tumaze okuziika omugenzi. Lwaki? Kubanga ibaada. Mu sura ya 40 aya ey'enkaaga Allah akikkaatiriza nti edduwa nkulu nnyo. Era mu sura ey'okubiri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza ekibuuzo ng'agamba nabbi nti babuuze bwe baba nga balina bye bambuuza wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ajibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Bagambe nti nze ndi kumpi nnyo n'omuddu wonna waba mpitidde nankowoola mukola ki mwanukula. Naba kito edduwa oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi ekkirizibwa. Ekibuuzo ebeera sitayiro ki? Ekyo kyekyenjawulo. Singa tunaaba tufunye obudde obuwanvu tujja kyahandolinga ekyo. Yekibuuzo oba ebibuuzo bye mbadde nabyo. Kati gwe naawe oyinza otwegattako essaawa eno oyinza otwegattako otubuuze ekibuuzo oba obuuze seeka mwali nze kyensitako nnyeeko ku namba yaffe ya 0773 972 099 oba 0759 9 zeze namuzo oyinza oyitamu eza studio kutuyinza okwogerezeganya naye nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 28 na 29 tusuubira okubeera ne Dr. Adam Senjala wanene mu kibuga eky'Embaale. Ajja beera nti abeera mu mizigiti egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ng'atusomesa nga tujjukiza naddala ku nsonga ya akida. Nagambye dda nti gwe ayina essabo eryakusobera n'eriri ku kyalo nga lyakusobera. Dr. Adam Senjala yagamba ebyo hakuna maneno hapo. Tujja beera nti tubyokya jangu tubeere nti tumwaniriza ate tusome eddiini yaffe. Ajja beera ku Masjidi Hidaya ku ssaawa 7 ennaku z'omwezi nga 28. Ennakaloke ku Masjidi Wiimu ajja beerayo ku Magharibi ku ssaawa 1. Oluvanyuma avaawo ajja wano eno ku mpeo za FM ku 28. Olunaaba lwakuna terulwakuna lulala luneeno olujja. Te ku Lwokutaano Sheikh oba Dr. Adam Senjala tubeere naye wali eri ku Masjidi Nuuru anasomera khutuba then olwo ku Magharibi insha Allah Dr. tubeere naye ku Masjidi Birali. Naye nga jjukira tuli mu phase 2 nga tunoonya ensimbi twagala tufune balance tubeere nti tugulira bannaffe aba Qibla Islamic Media kamera n'ebitaala n'ebyuma ebirala eby'omulembe babeere nti basobola okubeera nti baweereza emirimu egya daawa. Twegatteko essaawa eno oba gy'oli nkukutte IFM. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale nnyabo.
Namwogera ne mukyala Fatuma. Ye nnyabo omukyala Fatuma. Emisomo gitera okubeera mirungi nnyo. Naye muyinza okutuuka omuntu waali kwagala okutegeera ne mufunza obudde ne mugamba kijja kisomera obudde obulala naye nga y'engeri emu ey'okutiisaawo obutakinnyonnyola abasiraamu kubeera nga bakitegeera. Oba omuntu okubuuza ekibuuzo ne bagamba nti olwokutaano oba olwomukaaga tugenda okutuuka oli ali ku birala nnyo mwanikula ekibuuzo n'aba nga tategeedde kyakoze eki kyabuuzizza. Nsabira nti muyigirizenga obudde bwennyini obwo munnyonnyolenga omuntu asobole okutegeera ekyo kyaba abuuzizza mu budde. Kati ekibuuzo kyange eky'olwaleero nze bwenda nga kirina uzuno ngenda kukwata ku mufu nsobola okukosa oyo gwe mba nkutteko oba nze obutabeera n'ewuzu kimalako omuntu oyo aba afudde wuzu oba bintu ki ebitta wuzu y'omuntu afudde kale nga bamaze omunaaza bamuteeseteese tebana bamunaaza ali wali nze njagala ogenda omunaaza ndinaheyi oba nga kiri mu mbeera eyaswala naye nteekeddwa okumunaaza oba obutamunaaza na bintu ki ebitta wuzu y'omuntu oyo aba afudde amaze okufa nga amaze okunaazibwa kale oba nga tanabanze simanyi ddi lwabeera n'ewuzo ekitegeerekesa ekibuuzo kyo IFM oyinza okudda wangi IFM walaikum salaam wa rahmatullah mulobozi gali wansi ennyo muganda waffe oyinza okudda wangi IFM radio Walikum mukutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale yaya. Yes, ina. Yes, ya gidodo. Kutendereza omutonzi utyena kusala okay okay kale beko bantu kuli kubitevu by'omufune kane sekali wana kuwela kyekukola inshallah wanje wa alaikum salam wa rahmatullah yese mukulu sowali kadinire kibuzo kyembuza kati sobola kubeera nga nagenda kunayireeyo nebagamba nti sowali yafa kati nebasalira nti sowali yafa nebasalira maiti yange ate nentuuka ekiseera nenkomawo nga saafa kituufu saafa kati mwemba nkomyewo ate nentuuka ekiseera nenfa maiti yange bakisalira oba neda okay Waalaikum salam. Balowooza wafuate n'olabika bw'ofa kiri kyamaloba IFM. Waalaikum salam wa rahmatullah. Anano? Amidu nano? Amidu na nyiri. Yes, Amidu na nyiri. Ulemeroti kusalira omuntu kaliwo uko fakare ukegamo kaliwada umuntu omusalira mu ndugudwera namwe buli nakubenga omusalira irama kitebo kubona ulemeroti ngomuntu afo kaliwo omusalira kapane ngabere ngenya ne beza gifunta kale nese kakasira buli nakona mwesala nakuludwe okay Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitebo kye nakitegeera bulaida tufana seka wakinotingira wanje Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yogera ne mtangala Muhammad okubedo kuna mangasawa. Yes Abu Muhammad. Kade kibuze cyane kiyamba wembanga ikinyuzi nenyeda ne mubamu abanazo mufu wembanga amazi uno sigara nayo obifude Ngomaze kunaza omufu. Na
Okay. Wetubanga batubisiide n'omufu afuude nga ali kumotale alimuleeta ne tusima entaana kati akatuuka lunaku olwo entaana tuukisibwa ogiziika batugireka kubanga waliwo mutamu omugogo nemuziika naye kati wemuziika we bamuleeta enkya muziikula ne muziikaawo ziika walala. Okay. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale toyanzege. IFM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Olemera tukipa ruko tuulire. Eyirso wediyo. Wangi? Eyina noi. Amidu okuzirinda. Amidu. Olemera otukuulire. Kenchifunia bulaida. Nga obaone wala kujikulenga kwa osalira omufuda. Bakuduka nekiterezerekerero yigikulenga nemusali. Musali rogira bulijjo namukane musali yaruna kurdwe. Okay. Kyategerekera. Wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafko Ismail. Mafko Ismail. Yes, uko Amalien. Hano mu industry hano. Yes, musakulu. Atinga naberenga ndikweza ko ndikoza kufika omuntu. Badi abali ko sali. Ngakendi nihuza. Yes. Ipenze gameze soke mfune uzu nabwe nkoreka yamba mu nyanga yo nasebiyo nge kusara kulanga iyo mufuke ya hotel. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale ebitebo nabigali. Wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maja na hosa mesa kumusomoko. Kale ya basa badiri kolonyi. Allah ubongo bwasuzwa bwameze nobona agenda wikana yemurayi kumubira kumura hawana wikata hawana usanga na mwe kumurayi wabanga kurabo. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Obadde obuuziza dda? Singa mba nina maama wange nga yava mu busiraamu naye ng'ate yaleegayirira nti singa mba mbumbutte oba singa mba mbutte mu bulamu bw'ensi muno nzizangayo n'onziika mba nzikirizibwa okumuzzaayo ne bamukolako emikolo abekiriye oba nedda. Maama yava mu busiraamu. Yava mu busiraamu. Naye asigala ng'amba nti nno olinzizaayo n'oba ngonzika nzikirizibwa okumuzzaayo abekiriye ne bamukolako emikolo ewaka ewange oba nedda. Kumuzzaayo wa? Okumuzza ewaka ewange, okumuziika ewaka ewange. Zikirizibwa okumuzzaayo ewaka ewange ne baba nga bamukolako emikolo abekiriye. Emikolo egy'obusiraamu oba egyali gya busiraamu? Ekirala kya busiraamu kuba ye yavaamu obusiraamu. Okay. Naye nasigala ng'amba nti bwe mba nga mbutte mu bulamu bw'ensi onzizaayo n'onziika kuba ye yanobawo ewaka. Okay. Kale. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kitegerekese. Wangi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes, sebo. Ani abuuza oba? Senior citizen. Yes, sebo. Waliwo abasiraamu baffe abaafa mu corona. Ne batugamba nti tetubakwatako abasawo be baziika. Baziika mu nkola yaabwe. Abantu baffe abo balabulwa batya. Okay. Kale.
babasuulayo busuuzi. Tulibaza tutya, tulibakola batya? Gwasembayo kale webale kusiima munnaye. Ani? Yes, Kutos Gerard. Yes, okubawo Gerard. Okay. Okay. Kale mzee Gerard. Buli omu akkirizibwa okunaaza omufu. Seko ine eddakiika 8. Bino ebibuuzo byonna bade tusaba byonna obiddemu. Inshallah biidhin rahman. Okusaba kwa mukyala Fatuma walime kubaawo kibuuzo kiba pending. Amasimu gakyali mangi n'ebibuuzo bingi. Naye tusaba Allah tusobozese tubere ntusobola okubeera nti tulimalayo byonna ebibuuzibwa. Wabaad mukyala Fatuma, gwe kennyini bw'oba nga tolina wuzu ng'oli mu mbeera zo, oba obadde waakamala okuzaala ng'ate gwe olina yirimu enaaza Maiti, oba oli mu nsonga zammwe eza buli mwezi, gwe tolina kakwakkulizo nti olina kubeera na wuzu oba olina kubeera bwoti ng'onaanaaza Maiti. Omugenzi wuzu emuggwako ddi bwe tudetectinga oba bwe tuzuula ebimalako gwe wuzu omulamu bye bimala ne ku mugenzi wuzu. Naye gwe obutaba na wuzu ng'oli mu kunaaza Maiti, tekijja ku Maiti wuzu. Gwe bw'oba onaaza Maiti tukugamba naaza Maiti ogiteeketeeke ogifunyise ne wuzu, yo eba erina wuzu yaayo. Gw'ogambye nti simanyi budde ki Maiti bw'ebeera nga terina wuzu. Tugambye nti Maiti obudde bw'ebeera nga terina wuzu, mwabanaazizza ne muginaaza ne mugifunyisa wuzu, bwe muzuula nga waliwo ekiri ku Maiti nga kiraga nti singa abadde mulamu teyandibadde na wuzu, era naye Maiti aba talina wuzu. Okubikikola nga kibeere clear nti tuyinza okunaaza Maiti naye nga bamunaaziza temwekenneenyeza nnyo, mugenda okugira nga mulaba engoye ze mumuteeseeko nga ziraga nti nkyafu, oluusi afulumyemu empitambi, kiba kitegeeza nti kati kiraga nti omugenzi talina wuzu. Naye twamunaazizza, kati awo tumufunyisa bufunyisi wuzu. Onfunya bulungi? Tutereeza ekifo ekyo ne tuddamu ne tumufunyisa wuzu, tetuddamu kumunaaza. Era bwe tutyo bwe tukola. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya. Kibuuzo ekyokubiri? Giludu Abu Ebubyangu, ntendereza nti nsobola okutendereza Allah nga sina wuzu. Okutendereza Allah, okwogera ku Allah nga tolina wuzu tekina mutewaana. Wabula tugamba nti kyandibadde kirungi ng'olina ki? Wuzu. Naye bw'obanga tolina wuzu tekikugaana kukola adhkar na kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okujjako nti toyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu bifo ebikyafu ng'ekyolooni. Naam. Sowali Central Market balowooza nti nfudde nga ndi bweru, baba bali awo nkomyeyo, abeenu ne bansaalira n'okunsaalira, kati bwenfa kiri kyamala. Bw'obeera nga wakomawo nga baasaalira nga tebalowooza nti wafa, bw'omala n'oddamu n'ofa, ffe abaliwo abalamu gw'oba ofudde, ffe abaliwo abalamu tuddamu ne tukusaalira. Wallahu a'lam bis-sawaab. Hamid Nanyiri, omuntu gwe neerabira nga simusaalidde gwe baaziika, musaalira buli lunaku oba lumu lumala? Lumu lwokka lwe tumusaalira, naye okumusabira ne bw'oba n'oli gwe wali omanyi nti afudde era n'omuziika era ne bamusaalira, ye tumusabira buli lunaku buli mu ssala. Okumusaalira kyanjawulo n'okumusabira nga situli mu ssala ey'okusaalira omugenzi.
nabekyo okumulombera eddua Allah okumunyweza Allah okumusonyiwa ekyo tukikola buli lunaku buli lwobeera mu ssala. Muganda waffe oweddewo ku Muhammad agambye nti bwe mbeera nga mmaze okusaalira Maiti ng'ate mbadde ne wuzu yange enzigwako, gambye nti nedda ssebo, bw'onaaza Maiti ng'obadde olina wuzu tekikugjaako kubeera nti tolina wuzu, osigala olina buki? Osigala olina wuzuuyo. Naye bw'obanga oyagadde okugyongeramu ng'otuuyanye, osobola okukola ki? Osobola okugyongeramu. Oba okunaaba, osobola okunaaba, it has no problem. Naye nga tobeera tokola ki? Toggwebwako wuzuuyo, osigala okakola ki? Osigala okyagirina. Agambye nti nno, olw'omuganda waffe agambye nti nno nti omugenzi abadde mu mochari, baatubikidde ali mu mochari ne bamuleeta nga tebannamuleeta, ffe ne tusima entaana ali ne batamuleeta. Kati entaana ne tugikola tutya? Abamu bagamba ntuteekamu omugogo ne tugiziika, ne tuziika entaana, then kati enkya bwe bamuleeta tukola tutya? Tugisiikula ne tuziika oba nedda? Ssebo, Maiti bwebeera mu mochari ne tusima entaana, tubeerawo n'abasirikale baffe mu kifirika kyaffe ne bakuuma entaana ne tetugiziika, kubanga tukakasa bulungi nti Maiti gyeri. Nabekyo tukuuma mpaka bwe banaakola ki? Bwe banaagireetera enkeera, oluusi waliwo ensonga tetumuziikamu, tetusooka kuteekamu migogo ne tuziika ate oluvannyuma ne tuziikula. Olina ssente ez'okusasula abaana abo abagenda okuziika ate bamale baziikule ate tuteekemu omugenzi. Muganda waffe ow'ekkolonyi, muganda waffe Abbas abuuzizza ekibuuzo nti bw'otubeera n'omulalu ng'azze okutweyungako mu layini atategeera tumugobamu. Olina obuyinza obugaana omuntu okuparticipatinga mu ibaada? Anti mulalu. Agenda bakosa ki? Okujjako ng'azze n'ebisonga ayagala kubakosa, awo muyinza okumuggyamu oba ng'ali mu kutawaanyatawaanya, naye nga bwerere oyo muleke. Muganda waffe Umar agambye nti maama wange yava mu Busiraamu naye yalaama, mwana wange bwe nfanga onkomyangawo ku kijja n'onziika. Kati mukomyawo ng'afudde ne bamukolako emikolo gyabwe egy'abakristaayo, ye ssebo omugjayo, kubanga omugenzi yagamba nti onkomyangawo oyo maama wo, omukomyawo n'omuleeta, kubanga Allah agamba wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, mukolagane ne bannyammwe wadde nga si basiraamu mu ddembe ebbanga lye bamala nga bakyali baki? Balamu. Kati kyo ekigamba mulamu, mujjeeyo muleete wano omuwe send-off ennungi, bamukoleko emikolo gyabwe bamuziike. Bwe bamala omuziika enkolaganayo naye eba ekomye. Toyinza kugamba mukansebere ku maama, mba mukoze eki? Mba mumaze okubeera nti mukoma. Nsubuga abuuzizza nti Abaganda baffe abaafiira mu korona ne bamala gabaziika bwe batyo. Jjukira baabaziika bwe batyo naye nga mmwe abaaliwo kyali tekibagaana kubasaalira nga bamaze obbaziika. Balamulwa batya abo bo abo baamala dda okuziikibwa. Engeri gye baakolebwamu mu korona waaliwo amateeka agakola mu kaseera ako, era okulamulwa kwabwe kwali mu kaseera ako nti tebalina musango, era ebyo bityo byakola kyo byagenderamu awo. Okujjako ng'oyagadde okwejjukanya ng'ogamba kyakuluma obutabasaalira, then kati oyinza okuteekateeka n'okola ki? N'omusaalira. It has no problem, kubanga kati okizudde nti omuntu ne bw'afanga amaze akabanga osobola omukola ki? Osobola okubeera nti omusaalira. Kutosi Gerard abuuzizza ekibuuzo nti baani abakkirizibwa okubeera nti banaaza omugenzi? Tugambye nti nno anaaza omugenzi ayina kubeera ng'omukyala anaaza mukyala ate omwami anaaza mwami. Bwe baba nga bafumbo, omukyala omufumbo asobola okunaaza bbaawe, omwami omufumbo asobola okunaaza mukyala we. Mafuka abadde n'ekibuuzo Mafuko Ismail nda Australia. Naam. Badabuuza nti oba bwe nsanga omuntu omufunga sakifunye bulungi. Mafuko Ismail agambye nti bwe mbanga nnyangu y'okujja negatte mu kuziika nesanga bali mu kusaalira Maiti awo swala ya janaza ate sirina wuzu ate bali mu kusaalira nkola ntya? Ate yo y'amangu. Okwanukula tugamba swala engeri gy'ebeera short ate gozze oyagala kufuna mpeera za kusaalira, bw'onadda eri mulundi ere bw'okunoonya ogenda ofuna amazzi ofune wuzu, ojja kusanga ekoze eki? Kola tayammum osaalire Maiti. Naye toweeyongera n'osaala nga obadde ozze na kusaala essala ya bulijjo. Kati eyo oba omaze genda ofune wuzu olyoke osaale essala eba ekuleese.
tusiibudde jazakumullahu khair. Tweyanzege era awo tetugenda kubeera ntusuuka takomera mpeera abatukomire musibe bulungi mwera programu ene baba buli ku Sunday okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.